Obufumbo si mmere. Madamu Info Trust wetwogerera obufumbo mmye bwaweddewo dda n'okunobaanobye. Ebbanga lino eriyiseeko tubadde maziga nga tukaaba omusajja yazaala ebweru. Mujja wa Madamu Info Trust we yavuddeyo n'alaga nti ebiriggwe by'obadde oyogera nti nze n'omusajja twayawukana bya bulimba. Nze n'omusajja tukyagenda mu maaso tukuza abaana baffe twakazaala n'omwana waffe owookusatu. Kino nno wekyatuuse ku Madamu Info Trust yatandikiddewo amaziga. N'atandika okukaaba, n'atandika okukolima, n'ayogera ebigambo, n'alwanagana n'abantu, era we bukeeredde nga agobye balamu be bonna ku mulimu. Buli gwe yawa omulimu amugobye. Kindi nti nno mulamu we bonna abagobye ku mulimu. Kino kiki busungu? Naye nga anaamalako. Osobola okulwana n'omusajja n'omalako? Osobola obbisanya n'omusajja n'omalako? Nze ngamba bw'oba oyagala kusigaza musajja mulimu ebintu ebimu by'oba tolina kukola gwe ng'omukyala yadde nga bikunyigiriza. Byonna tugenda bba tubiraba mu katambi kano nga yenze Sheila Adita atanaba subscribinga kwata akadde nga buli video yonna gye nteka yekutuukako bulungi nnyo commenti nga tumanye endowooza y'oku butambi nga bwe buti bwe mba nteddeyo. Mbeebaza nnyo mwenna abalekerera bye mukola ne mujja ne mulabako ku video zembaterayo wanu yadde ng'ebiseera ebisinga tebizitambula bulungi. YouTube ezikwata okola video YouTube n'egikwata video n'egaana okutambula ate nga tulina emitwalo 6 egy'abantu ku channel eno. Naye YouTube simanyi nsonga lwaki holdinga videos zange ne zigaana okutambula. I don't know the reason behind YouTube is doing. Naye nga ate era tugendako mu katambi tulabe akatambi kano Madam Info Trust kakoze olunaku lwaliro ng'ali maziga nga yeebaza abo bonna abamubeereddewo paka olunaku olwaleero abamwesize n'abatamwesize ng'alina mu kusala ka keeke babeere nga beeriirako ate era tukomewo. Agenda okwogera ku byokka. The rest of my life is going to be very, very private. Yes. But I thank you so much for all your love. Once in a while, when I'm able, I can share my kids, my family, but I am going to still learn. Nze nalina ekikwa ky'okuba nga nkwanibwa abasajja bafumbo bokka. Nalina ekikwa. Era mu baganda bange bonna tekwaliyo muganda wange ndayira nga ntya Katonda ali ku musajja w'omuntu. Not even my cousins. Tekuli. Nze ke yaliko ekikwa ekyo ky'okubeera nga abasajja abankwana bonna bafumbo. Naye munnange nabagamba nti waliwo akaseera k'otuuka n'ovunnama mu maaso ga Katonda n'omugamba neetaaga ekyange. Munnaye Katonda bwe namugamba nti neetaaga ekyange si kyetaaga by'abalala lwaki ompeereza abasajja abafumbo si kituufu ne neegayirira Mukama tewakyali muntu ajja mu kabokisi kange kunkwana nga mufumbo. Taliiwo. They are all single. No matter how young they are. Waliwo abato nga bali mu myaka gye gimu nanga 29, 35. Omuntu ng'alina emyaka 35 naye n'agamba nti nnyinayo omwana oba nnyinayo abaana bange 2 naye siri mufumbo. There is no marriage. Omuntu gwe nazaalamu byali byaffe ng'abantu. Omuntu n'akubuulira bulungi nnyo n'agamba sirina mukazi ninga bwendi. Kwegamba nagamba banaye Katonda kye bamusaba kyakuwa. Naye mu nsi muno tosobola kuba na mirembe ng'oli ku musajja w'omuntu. Ekisooka gwe wenyini gikuggwako owulira ne Katonda yennyini tasobola kugikukkiriza kugikuwa. Gw'otunula n'olaba ng'alina emirembe naye tewali mirembe ku musajja w'omuntu. First wife kitegeeza omukazi gwe basoose okuteekako empeta so si kuzaalamu. So si kuzaalamu. Bannange tewali kinyuma nga musajja wo. Era nze process gye ndimu nsabirira Katonda nsange ng'omuntu ono taliko ina attachment. Nja kumunaaza ebigere, nja kumuvunnamira, nja kumufukaamirira, nja kwetoowaza kutisemberayo ddala omusajja anyuma wo. Nga tekuliko omuntu akutunuulidde nti otwala bufumbo bwe omusajja bw'anyuma. Kubanga waliwo akaseera k'otuuka n'owulira ng'oyagala bakukwateko onoonya gw'okanyugira ebbina alitunuleko akukankoye. Neetaaga omusajja owange Katonda wange waŋŋamba nti bwe mba nkusaba seebalirira nsabire eddala bye neetaaga nzigyako abasajja abafumba obulamu bwange banzigyeko. Era mu baganda bange ndayira
nze sibalimba siwuliranga yali ayononya amaka ga muntu bonna balina abasajja baabwe abaabwe nze in fact we nakizuula is it last year nti kiba kikwa waliwo ekintu kiba kikutambulirako naye munnange bwe nava ku basajja abafumbo nze gwolaba newuliranga atashaliko kikolimo newuliranga yenna ndi awo ndabira ddala nga wano we watuufu wennyina okuba era n'abantu abankwana bali singo kati namala nengamba Katonda kati mwabo nno tandiko nnoonyezeemu omu bangi mbalabye bazze era bali mu kabox kange nnoonyeza munangamba ojja kumufuna gwe gumiikiriza naye let me tell you this tosobola kubeera na bufumbo ng'oli ku maziga ga munno tebusobola kubeerayo era amaziga oli gakaaba naye bamala ne bagakkaabya oyo omusajja yennyini so fuba okulaba nga you make sure ne bw'okiwulira buulizi nga akulima nti na divorce nga ko some men are liars ndetinzeko ku basajja bafumbo naye nga bannimba nti bali singo nkizuula luvannyuma okitegeera nga ate nange ndi mu mukwano naye natuula n'enkisabirira banveeko first wife tekitegeeza kusooka kukuzaalamu ate oba first wife lwaki tebakuwasa first wife ali recognized mu maaso ga Katonda baba bamuwasa bamikwano ebyaddala nabagambe tudde mu luyali osobola kwonoona bufumbo obugatte nga buva eri Katonda n'ogamba musimanyambo osobola okufuna emirembe tewali era nkukakasa omusajja era omulaba nti akuzaddemu ajja kumala akusuulewo oyo alina empeta yenna nnyini musajja ate abasaba mwenna abakazi abafumbo ne bwoba onyigidde otya bbaawo tojjangako mpeta awo amaanyi go kwe gali okuva eri Katondawo togijjaako ne bw'okola otya eyo yokka erwana n'ebimala musajja omufumbo ne bw'oba oyitegedde bino bye babeera batulimba bo balimba baana ye mwejjeeko bw'omala okutegeera amazima otherwise muleke mbabuulira amazima tebiriimu mirembe mu maaso embayo ojja okundaba nga nkaaba. It is because I decided to tell God what I exactly need. I need my own man. Gamba Katonda njagala wange atagenda kunneegaana atagenda kunsindika eri atagenda kungamba mbu asuze wagundi gwe sitagenda kulowooza nti njagala wange nange abalala batyenze. My God is doing it. Kala munange weetaaga bbaawo abantu batye gwe so si gwe kubeerawo nga budakika weeraliikira onaanangira acid onaanankola kino bana nze nafuna ku mirembe nenva ku kiro 28 eza stress nenzira ku kiro 71 kuva ku basajja b'abantu nengamba Mukama banzijeeko ndoda mukumpa bisajja bifumbo kunkwana ate byankwana nga binfaako bindabirira okiraba bikuugula tukwala lolowooza nti kyekyo kituufu kisajja kyo naye nga kikulimba enda ku divorcinga tugenda kwawukana tugenda babeerawo mu kulimba mu kuzannya mizanyo paka lw'okogga naye ng'okoggala bulimba bwa musajja so lwaki tofuna wo n'ofuna kutulo ebyo nno bye bivudde ewa Madamu Info Trust tujja kuba tubaleetera n'amawulire ga mwana muwala Phoebe we yavuddeyo n'akakasa abantu n'abagamba nze omusajja owange abeera wange omusajja owange asigala nga wange byonna tugenda kubanga tubiraba naye nze amagezi gempa Madamu Info Trust gali amagezi aga omusajja bw'aba yakeera ku makya n'akuteekako empeta kiba kitegeeza yakulonzeeyo mu bangi era kiba kitegeeza gwe mukyala we omutuufu gwalaga mu bantu we bamugamba nti jangu ne mukyalawo agenda kuleeta gwe wabula tagenda kuleeta mujjawo ate ekirala omusajja bw'akeeranga ku makya n'azaala mu mukazi ebbali n'atamuwasa n'awasa ewalala bwaddangayo ewooli omukyala tekitegeeza nti gwabeera akukyaye abasajja bano ebiseera ebisinga bamanyi okuwasa abakazi be batayina kuwasa mu ntandikwa oba ntegerekese abasajja bamanyi okuwasa abakazi be batayina kuwasa mu ntandikwa ayinza okuba nti yasooka n'oli naye nga siye mukazi we eyalimu ekkubo lye n'asisinkana gwe ate gwe ng'olimu ekkubo lye ne limutuusa ku ekyo kye yali akola ki anoonya naye nga tekitegeeza nti n'oli yali tamwagala naye waaliwo just ebyo ebibakugira okubeera ababiri ekirala omusajja tannakeerako ku makya kugamba nti fuluma ennyumba aleete mujjawo ekyo nakyo takikoze wabula ate akyakwatagana ne mujjawo kiba kitegeeza nti nno mwenna babiri akola ki akyabeetaaga oli maama w'abaana be abaana 3 oli mukyala we ow'abaana 2 okusinga omusajja okwenda n'abanga yeebakaabaka ebbalibbali n'abakazi abalala azzeeyo ku mukazi we omulala gwe yazaalamu aba asinga kubeera era mu butonde oli aba akyali bbawe kubanga balina abaana kizibu nnyo omusajja okukyawa omukazi gwe yazaalamu abaana kizibu ddala kati ebyo bonna nze byokola ndabanga ebyekyana ekito bw'oba okedde ku makya n'ofumbirwa oba ofuuse muntu mukulu oba weetaddeko omulimu omulala
ogw'okulabirira omusajja n'abantu be bonna, ogw'okwagala omusajja n'ebibye byonna. Ogenda mwagala ng'alina abaana be, ogenda mwagala ng'alina baganda be, ogenda mwagala ng'alina mikwano gye ne gy'ogyagalireko, ogenda kumwagala n'abeewaabwe bonna bonna, oba bazadde oba biki. Buli kimu kyonna kyonna kyakoze oyina okukyagala. Naye bw'onoogamba nti okaabe ove mu bufumbo olw'okuba omusajja azadde ebbali togenda kufumbirwa. Anti abasajja abasinga bonna balina abakazi abalala ebbali. Kizibu nnyo omusajja okubeera n'omukazi omu unless ng'alina bino wammanga. Omusajja nga mwavu, omusajja nga ali bize nnyo talina budde bwa kubeera waka, omusajja nga alina ekirwadde ekimukugira okubeera n'abakyala. Naye ekitabo ekyo omusajja nga alina ssente, omusajja nga tali bize nnyo, kizibu nnyo okubanga tabeera na mukazi mulala. Omusajja nga mulungi, kizibu nnyo obutabeera na mukazi mulala. Nze mbadde nga mbagumiikirizaako tuule ewuwo ofumbe. Ekirungi omukazi oli tebamukutte kumuleeta wuwo, ali wuwe. Muleke bakoleraayo ebyabwe, naawe okolere n'ebyammwe. Nze ekiruma abakazi ebiseera ebisinga nkimanyi nti muba mulowooza kati omusajja eno akukyaye olw'okuba alina omukyalo omulala, naye ate nga si bwekityo bwe kiba. Si bwekityo bwe kiba. Omusajja tosobola kumugaana kuzaala mu mukazi omu, tosobola mugaana kuwasa. Ekyenjawulo ekiriwo abamu bakikola bubi ne bateekamu akamanyiro. Waba takumanyidde tamuleese wuwo, akyakulabirira, okyali mukyala we, mukyeyagala, tuula wansi okuza abaana. Kubanga tolina musajja gw'ogenda kufunanga w'omu ne we banaakufumbirwa kitaawo n'ofumbirwa kitaawo era naye ajja kwendako. Ne we banaakuwa muganda wo ajja kukwendako. Ne we banaakuwa kojjaawo ajja kwendako. Obulamu bw'ensi bwe butyo butambulira. Katwesange mu comment section kiki olina okugamba Madamu Info Trust akola atya ku bino ebigenda mu maaso.